Jeko kuba CDF president yamwolako obuyinza kwa commander in chief alinako kiwawati ku buduumizi bw'oku ntikko asobola okukola ekintu n'abuulira wuulizi president kirina kikoze yatwalako amagye Sudan president adamugamba South Sudan president ategedde kana akalulu kajuzi akabiri abiri mu akanalukoola awo gonna amagye gajja bamuhosi awazi okulonda kwonna okubaddewo abaddemu n'ebitundu nga 5 ku 10 ebyobuyinza era kyova olaba nti bwe yali atandika MK abantu bamulabanga agenda okusikira pulezidenti era Frank Kasuma bataputa nti ono agambye awadde omwana pulezidenti asirika ate pulezidenti mugezi yamuteekayo akole ebyalaba afune reaction y'abantu yagenda okulaba nga waliwo abaagala okulya ebifo bakasolo baani bakabanda n'amuyita ne bakyusa ne bava mu MK ne batonda Piraawo Piraawo yasubira mu lusaniya lwa pulezidenti mu lusaniya lwabwe era abaalimu embavu bafuna obwa minisita babalamu Kayenzo Mwajjira mukakenza Wajjira bayimini mwami balamu abo bonna n'abakola ki n'abakuba obwa minisita agamba nti kakati gwe genda gwe CDF ogaduumire ate CDF osobola okuyimirirawo kuba pulezidenti tosobola kakati si buli CDF abaddeko mu palamenti muntu Katumba ani buli CDF lwaki olowooza ono teyabadde kuba MP 10 munange taliyo yayitagala kuvuganya lwaki era bamugamba n'agaana ayina bwe communicating ne taata ekyo kirekire togendayo mu parliament kakati bino byayogera oluusi president n'avaayo neyeetonda president yagamba n'agamba oluusi ayogera ebiyitira naye ate mulimu lwayogera ensonga kati president waliwo abantu batwala nga bw'omutuukirira akumanyi nti gwe oli wa bigambo bingi naye akuwa obudde n'atwalako ebyo byasola ki byasobodde ekyokulabirako kyekya Andrew Mwenda namawulire waffe batuuka ku president ayiwawo ebintu byonna n'ayiwawo ebintu bingi ye president agamba kino kintu tasobola nakukomako kuba aba alina kyakwagalamu ate oba ojja kimuwa ebigambo ebingi byeyogera odda ku misinde gino ensi yonna emanyi nti president Museveni alina omwana omu omutongole waliwo abaana ate abali abagaa nti nze ndi mwana asobola okujja n'akwesibako nze ndi mwana wa gundi tewalaba eri Tumwine bwe yafa wajjayo wavaayo omwana n'agamba nti Eric Tumwine baamugaana nti si waabwe simanyi bwe baamugoba yavaayo noono wa mega supermarket bwe yafa era wavaayo ki naye nze nali ne General Tumwine mu palamenti kasinkanya mawulire bawulya tugenda mu kalulu kali akabiri mu n'agamba mulina okubeera patriotic mwagala ensi yammwe muwandiike bulungi ku bintu byammwe nemugamba ebintu byammwe mubyogera lwakuba kati mubano mbaleese kubasiiga kazigo naye nga kyababeerawo amawulire mwali mubalabidde kukooki ate nga babayamba amawulire ffe tuzuula abaana bammwe bemuzaala ebbali n'agamba ng'abaali nemugamba gwe olina omwana bw'otali mukkiriza agenda kujja ku ntaanaayo nemugamba nti Rwejema yalina omwana bwe yazaayira Buusa era yafa tamutadde mu famire ye nze muzuula n'omubawa nemubawa nemutembeeya
namutuusako ne wakuteesa nga siri mu bitabo bya mukulu mu kiseera kino bulungi n'abakulu babo bamanya nti no tebali mu bitabo birungi waliwo obudde bw'otegeera noga nti omukulu sijja kumwaŋŋanga kiseera kino si kituufu agamba nti omwana oyo omukazi oyo maama we ali mubende ne munoonya walwejeba nampa bakagulawo ne mutwale wa neiba wange Kanobeero yaya kyaliwo nangamba oyo omukazi nali mumanyi twalinga naye batuwanga emmere mu lusuku Kanobeero n'agamba omukazi amumanyi naye omukazi namukuba mu observer ne bawukkiriza n'agenda e Rwanda ne bamuwayo akasente n'akomawo noonya ettaka lye ng'agamba ekibuga waliyo eka 8 ne mubende eyo tetwaliraba waliyo eka square mile namba twasangako magye ga UPDF nga gaali wamba nga tewali biwandiiko biraga nti ga Rwejema tugenda Egomba musangayo ettaka lye eka 102 ampaako 2 Egomba gye riri ennaku zino baligobako n'abantu ne tuligobako Kahindo Tufeere Jeno yatuyamba n'afuna ekyapa eryo likyali mu mannya ge Njala Sale yali wamba agamba yagenda mu kooti ndumusinga naye teyakola apiiri naye kati kukyaliko amagye eka zange 2 siziraba ne Rwejema sikyamulaba oba yalaga wa Ivan naye yalimu olusalaasala bwetu wayinza okuba mba M23 oba wala kuba ndudde obanga musibe kubona ye ng'omuntu yalina effujjo kaakati budda ku misinde gino badde nkubuulira omwana bwe wabeera mu maka nga amanyi yaliwo yekka ayinza okukola ekintu ekisukka banne ate ne taata agezaako kugamba nti awo ye mwana wange gwe nninawo taata wa Okere alina abaana abalala naye Okere yamusukkako eddala ono Okere yatta abantu yatuuka ekiseera natta n'omwana wa maama w'omuto Okero nga mutemu omukazi yagamba simanyi Okero yadde nga bapangisaako ebbunga awo omukazi bamala okumukwata kuba naga nange owange baamutta bba wange n'amuzibira yamutwala egindi mu America balinayo family yamutwala abeere rehabilitated amugye wano n'atolokayo n'akomawo wano nga tamubuulidde nze njagala kulunda kati njagala faamu n'omutwala ennoya n'amukolera faamu yamalayo ebbanga tono n'akomawo n'apangisa ekisaasi n'apangisa ebbunga nga bw'abadde abyogera mu statement ze kati oyo omwana abadde alaluse ku ki era mu kumubuuza okusooka agamba nti alabika omutwe mutabufu nga nawe woomulaba nga yogera oyinza okukakasa nti mutabufu naye abasawo bagambye nti mulamu kirwadde kyalina kyokka sickle cells ate aludde nga tamira mpeke nezimukenenula kati abo abaana mu famire babaawo so okuzaala abaana omu n'akwata bibye kati unfortunately muzadde munnaffe president ye mu butongole alina omwana mu butongole gwe tumanyi abawala gye bali waliwo Natasha waliwo omulala Diana omugalanda ate abaganda batana nnyo n'okuba neddalu abo babayita bebikyalo naye abawala abasatu tobawulirako ku bintu byakajanja omu yekka gwe nasanga mu sikando y'ettaka ne bwe twabuulira tutwala omusajja gwe bagamba yabaguze omufere kati bali kubisooti nga baddemu baligule butereevu bakubadde bayinza obutamuwa ssente ziri kati omuntu omuhoozi alina talaba mwana we muganda we mulenzi era waliwo lwatuuka n'agamba nti taata bw'avaako nze nkola ki nze nzirako nga bw'oba n'omwana omu n'agamba nze musika tewali mulala yenna talabawo muki oyinza n'okukerewa okufa n'akutta naye Mungu ayinza okugyamu fuse ne bajja abaana tendaga butonde zajja nze waliwo abaana 6 mu covid bebandeetera nga wabo bebandeetera eyabandeetera bamuyita Kinene kojja wa Jennifer Musi ng'agala mbakube mu mawulire baana ba mukulu President Museveni n'okukibugerako abaana 6 okujjako nga muleese wano bebandeetera photocopy zesimanyi kusoma nembuuza ku basawo
Nengamba president nga yazaala abaana ate nga abamanyi n'abawa mutowe aba abamanyi kituufu awaka oyinza okubasibwa terero naga nti ababiri nga maama alemeseza oluusi embeera kuba president Bobi Wine lwatambula mu Uganda yonna bamukkiriza amala amalira ebweru bamuyimirira naga gwe ososola mu mawanga poliisi nga bwegamba lwaki ososola mu mawanga tugenda kuvunaana kusosola mu mawanga akaseera ke kamu president n'atulaga famire ye yonna n'abazzukulu nga bali abaana abamwesirako tebaliimu mpulira omu yeeyita na Joseph akyali mulamu omwala omu yafa mu covid kati bwe mbatembeeya ne bagaana okuwulira bye mbagamba ne ngamba omuvubuka Joseph ku myaka ono yajaguza emyaka 5 oli Joseph yeesiba ku president wa 5 mukulu ku muhoozi ye mukulu okufaanana kukusoezekere naye natuuka ku gundi ku parliament nga mutwalira Kadaga nga omwana yamalayo president nemugamba togeza kulagayo ndagamubi nze nendagayo eyange alina special press card esali zammwe zemwafunanga nga alina eyange ey'enjawulo era bwe yaggwangako ogole agiriniwalinga bwe yagaana ogiriniwalinga bamugoba agamba nayita mu window okufuna programu eyo Kadaga namugamba nawe wayita mu window okujja wano bw'olina agenda mu kooti namugamba addeyo mu ofiisi Kadaga nga omanyi obusungu bw'abakyala n'akyusa ebinyoyo bya kufu era yakomamu mu ofiisi nga olanya yazze asigaddeyo mu ofiisi nga Anita yakomyewo kati Kadaga mulamu ayintaviinga omwana oyo maama wange babiri ng'ebyalo oli abitegeera n'omwana ng'amulaba ekifaananyi namugamba omanyi nti tuli mu presidential campaign president ali mu north bw'owuliranga nga azze mu eastern jangu namuwayo ebbaasa agenda weeweze ku mbeera nange nampayo akabaasa oli yamuwa bbaasa gwe n'akuwayo akabaasa kati ababaka ba parliament bafunyeyo akabaasa abasuubiza ebbaasa ne basoose kubawa akabaasa kaabiri kakati president bwemuwira nga ze mu eastern nenkubira omuvubuka Joseph yowaye genda olabe lwayita onayo speaker mujjukize twala akulage oba weesiba ku mukulu ngamba akanongoosa sinaba nakavuako oxygeni sinaba kutegeera ogwo omukisa ne gukola ki ne guyitawo kati ne mmanya nti Kadaga bw'ayitawo ajja kuddayo kuwa speaker nali sure bw'ayitawo president yagenda mu nkola ya kiyeekera n'amulemesa akalulu ne bakawa Oulanyah netaye bwe yakeetabamu n'agenda nga naye ayomba obwange okikumi mwana w'omusaabo wa Kadaga tugatte Kadaga president yali yamponinze dda ku issue y'akalulu mwana ali kusimba nengamba Kadaga agenda kawangula bwati ne bwati aba independent alina bwe bati Kadaga n'antumira azira yali akwira security ya police nga tuli kusimba mu break right on ale bawulidde programu yo naye agambye aba independent bonna abalina nze njogedde bimmanyi naye ayinza okuba asinga kumanya kuba yanoonya akalulu bwe navaamu brigade y'omu najja awo ku geeti ya Sima nagamba president akugambye analysis zo ez'akalulu kawa speaker zikolere mu DP eno ziveeyo ziveeko akaffe kagenda kuba kakiyeekera message zombi nenzifuna era president yavaayo n'atugamba nti yanoonya tayebwa ekiro kyonna namusuza ekifo ekyo namuwa obwa chief whip eyo enkola y'ekiyeekera Kadaga yagenda akaaba neyekweka president namunoonya paka lweyalaba esimu ya maama we namugamba muwala waffe gye tukole biri byawedde mukazi wattu n'akomawo ne bakola namuwa obwa prime deputy watasiima eyo taito yatwala ntwala etakola nko report yonna mu office kakati namuwa n'obwa East Africa kakati awo yanyiigira nga sobola kuzzaayo mwana ono mutwala ewaani ewa Kadaga ti omwana nkyamulina kati ono wafuukira omwana nti akyali omu era akyali omu officially nkugambye president bye yatulaga tibati yalimu
nabali abawala oba atya maama Janet simanyi sagala kwogera byamaka ga mukulu omanyi kyebitegeeza ku mukulu kibooko ziba zijja kuvuga oluusi atalabikako waliwo mugoba amawulire ali mukomera kyali luzira naye nze nkubuulire fakiti eyo eriwo abaana bantuukirira nga bandika kakati eyo tuveeyo ku ky'abaana njagala ku kya misinde wano jeno mu otafiiri baaganye okugendayo bonna bajjeno Sejjusa baani bajjeno Katumba Wamala tebaalabiseeyo bw'obeera mu kiraasi ng'oli musiru oyagala oliraana omwana omugezi osobola omukuba akaama nti kano kannemye enkole ntya naye ate eriyo omwana nga ye mukoppi wa bigezo akoppa banne gwamanyi mugezi n'atunulayo kati ne baba agudde ennamba agikuwa eri akoppa n'akoppa n'erinnya n'alikopperamu bagenda okutuuka nga ate bagawo naani kakati okoppa emisinde kino kirungi notale zitera okudduka emisinde okusonderako ssente owera CBS nga ziteeka emisinde okujjanjaba eddwaliro okuzimba eddwaliro ye Masaka badduka emisinde abantu kuba bateekamu ssente abaagala ekintu ekyo ne General Muhoozi ayagala okuyamba abanaku naye ng'ayita mu misinde naye ekyo bakikola voluntary ngoli yeeyagalidde emengo baba batunda t-shirt ataguze tebakuvunaana ebiri kitundu alekamu n'emizindaalo naye wano president ate kyemmanyi ebigambo ebimu handola we yatugamba ebimu babimuwanda mukama ekyo kugamba nti geno Katumba lwaki tewazze ng'ate waliko CBS nakisomyeko naye sinakakasa nti kikuba tekyawukana bebamwogerako byonna oli ateekako Muhoozi paka ng'avuddeyo n'ayakola ki n'abyegaana oba n'abikakasa naye nze yalabye ku misinde egyo sayo gyetabyemu obwedda batugalageranya egy'Emmengo n'egyaba Muhoozi nga gino tekirina we bijja giriwe gya Muhoozi nga tegisobola kwenkana giri egya Ssaabasajja teekamu nnyo okufuna ssente zebaagala okuyamba bebaagala okukola ki okuyamba Ssaabasajja ayamba ku bantu abalina Nalubiri abasajja mwenyigiremu nnyo kyobola nti abasajja n'atalina ssente naye ng'asobola okugula omujoozi agenda n'akaana n'adduka emisende ogimulabye naye ng'ebiri ekitundu gikoze eki giyingidde naye za Muhoozi baadde batono naye zayingiddemu Sudulu yekka yataddemu 10 nga yataddemu ssente mpitirivu 10 ate ne yeetaba ne mu kwambala emijoozi n'okudduka yadduse simanyi we yakomye Sudulu yennyini baminisita baataddemu oŋŋambye Kayihura yabaddeyo Jim Muhwezi yabaddeyo abakkiriza mu buntu nti muzeeyi kakaddiye ono ye musika waffe abo gye bali eriyo abakkiriza mu buntu nti pulezidenti bw'aba ayagadde kuta kintu tajja kiteera mulala yenna omwana pulezidenti teyadduse naye yawadde obubaka obuyozaayoza amazaalibwa abaga mu myaka emeka 52 aga pulezidenti g'emeka 82 pulezidenti emyaka gye muwandiisi wa butabo zedda nabusomanga ne mbunyumirwa naye kati baabujjako bwonna okujjako mastadi siidi ate kana akali edited kali akasooka kali koogera birala n'agamba edita yakawandiika bubi naye obutabo bwonna nga boogera ku myaka gya pulezidenti egy'enjawulo naye nga kyakakasa yazaalibwa ku myaka gy'entalo Museveni ekyo kyo ng'akyekakasa ali mu bracket eyo era ekyatuyamba mu kalulu akamu waliwo abannaddiini abaleeta obuzaale bwe baayita obuzaale bavuga nti awo bwe baasibira manya nti oyani naye wennyini oyinza okuba bakugamba nga tiwazaalibwa mu ddwaliro wazaalibwa mu kitundu mu bitooke nga tomanyi nnaku za mwezi wakola ki tiwazaalibwa nze nafunako omusale ndabye obuzaale bwange yazaalibwa ntenjeru ne birth certificate nagirabako naye si buli mwana yazaalibwa nti amanyi obuzaale bwe kituufu naye okuza amazaalibwa ffe mu ddiini yaffe tebakikkiriza naye omuntu waba akyagadde sikirina buzibu n'abalala okujaguliza akolaba nga beeyira amazzi bafidde biki obusiraamu bwo tebukikkiriza tebukikkiriza ekyo kuba nabbi teyakikolako kintu kyonna naye ng'emyaka gye tugimanyi ejjenda Nabi Muhammad so emisinde egyo ginaaba nga gyakukaka bantu bajja kubateeka ku bunkeera kuba kati okugamba Jeno tewazze Jeno Katumba
yadajja ku ki yadde omanyi yatabadde na program kyo mugambe tebazi nisika kasanti ya kimugambe naye bw'aba yakyogedde ba CDF abaaliko bangi abatazi muntu nga teyamugambe Mugisha muntu teyabadde yasinga n'okuwangaalako myaka 9 wa CDF tebuwangaalikako tebuwangaalikako kumpi bisanja bibiri oyo bw'aba yawangaala bw'atyo n'omulala n'atajja bw'atyo kaakati embeera gye tulimu tulina ebintu bisatu bitamungi mbadde okwogera ku biri mu bukatuliki tulina mwoyo mutukuvu taata boogera batya kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu omwana n'omwoyo mutukuvu Anita Monga alina bw'abataputa kitaffe ye pulezidenti waliwo omwana n'omwoyo mutukuvu ye genosale abantu abo abasatu ebintu byonna ebitambula mu Uganda baba bimanyi abo basatu nga yadde mu abalala temunnakola ki temunnabimanya Jeno Katumba nga sejjusa adduse mu Uganda bamuwa CDF ebiseera ebyo nga ndi monitor nempandiika article nyingi kusejjusa nga mpa ebintu bingi kati Katumba nekimuyitirirako nantumira omuntu nengendayo ku ofiisi y'embuya nangamba mukwano gwali atya konze yani tusejjusa konze oli jene munno nze ndi muntu civilian goli muri mukudala zinandibaddemu kosinga obiwandika konze musango so sizange zibimpi onabituwaako ko sisobola kozi nga naye angambye nti bibawo onamugamba because mwamufuula idola ali London alowooza kudda mu ddembe oba ku kifuba mu mbeera yonna ajja kudda kati nze njagala muwandiikire mubuuzo bambi mbikuwe nangamba dawali ndabe bano ninzira nempandiikira sejjusi mu dakiika 2 yali amaze okunziramu nti bibawe mbiwandiikira bo ninzirayo nempa Jeno Katumba essimu kati nno bimpe konze ate kati awo oguddewo oluggi lumu oba oyagala gundi essimu ye contact ye nemuganji muyina classified mpa sente angamba mmeka konze sina kyentunda kyonna kyompanyira kitwala agagani dayo yakku nampayo mukadusa nemuwe ebintu 10 waitawo wiiki nampayo kamukifu nemuwa 5 asembayo nga mpadde 5 nesimuwa nabuuze yantwalayo bamuyita Sheeka Mbogo mutani wa district we Kampala Kadiri Mbogo omusajja otakyampa bintu koze takyasasula kati nga mmaze okufuna obubaka nti Jeno Katumba akomawo sejjusa akomawo abulire n'engeri gyajja okudda n'abantu basatu president bamutumidde bateese nga Bungereza n'Amerika bigaa tetwagala ntalo omusajja ayagala kintu kimu kudda mu nsi ye ajja kudda mu mirembe oba mu ggulu tetwagala ntalo n'alaba Naroyisoni yatera okutuula ku bisawo bya ssente nagamba waawe bagende bateese naye era baatuula entuula zaawera nagamba nkomawo wiiki ezitajja sasukka 2 kati mba ngenze okulaba BMK ku Africana banvaayo Katumba ng'ayingira Jeno ne convoy kera gye nkwagala ibira convoy kamala okulaba mukulu nzije nandaba ntuddayo wali kyava ngamba nti sebo Jeno wotugenda musiba n'ebisumuzo tubikyula nemugange siri Jeno wa Jeno wange buli mu peeni kati ebisigadde gwo bimanyi bakuwa ekifo ekyo kubaako kiwaweeza naye tolina kimanyi kigenda mu maaso Jeno akomawo bwotyo bwamugamba nnaku ntono nnyo ava ngamba nti oli mulalo nemugamba muganda wange Kigozi yali akulira Butabika akulira Nakkubu abamafumbe bakulira abalalu Butabika nemugamba Kigozi natwalayo abamawere bawujja n'atugamba buli muntu ffenna mu nsi muno tuli balalu naye eddalu lisingagana nemugamba Jeno ffenna tuli balalu naye tugenda kulaba eryani erisinga wayitawo ennaku 3 Jeno n'ankubira Katumba gagundi sejjusa sera gy'oli otya sawa 9 ng'ennamba agikwese konze Jeno eddoboozi ndifunye naye netwebase aga nange ndi mu Uganda konze bakukudde tya waliwo brigade yabankimye konze lwaki Jeno Katumba siryakukinye nti toli abimanyi eryaffe nemugamba tukusanga enaggulu entya konze genda Sembabu
Koze tusente semba uli nako yagala kujja nti yangu ono wali paper jja gendo nabe lawyer wange lawyer we bamwitangani nakwandi mutabani we muchungi ne mukubira ngawe funa bodo ogende kusaawa eninya nkubira kusaawa 11 ababbi aba CBS geno Katumba akomyewo kasira yogenda kusibisa eyo mbogo yenyini nemugamba gano mawulire naye kati nkangaguza abagagala mitwalo 3 sina sente nabo mitwalo 10 gampe konze ziteeke kolesa akajani CBS yesoko okufulumira amawulire kituuka eringa bali mu mbuutu kati okudda ku misinde gino gikola mobilization eya CDF lwaki so sigamba wegiba gigenda kuyamba ku kiri kyayogera kituufu naye kigendererwa mu kukola ki kutunda kibiina kino kisigale nga kiri relevant just in case kubanga Kayindo tafiire lwaki teyagyeetabyemu just in case ate abatawagira project eyo tojja balaba toyinza kulaba General Sejjusa ng'ali mu project eyo toyinza kulaba Kayindo tafiire nga waali ekintu akiwakaniza ddala mu lwatu ate walaba wakanye mu mpolampola niye avaayo lwatu nkumanya oli mwana wa gundi naye tewano bino si bya busika tujja kukola buli muntu alekole ki standiyo kati ne president amanyi oyo mulalu wange amanyi bwamukola ki bwamukwata walingawo bajeti mwebaze walingawo baanira nga president amanyi eddaluuli era nga bwajja n'amusaba ekintu akikola ki akimuwa twalinanga Kasirye Gwanga Kasirye Gwanga bamuwumuza n'agamba nti nze sente nazividde mp'omulimu omulala nkyayagala okukola namuwa kuwa amagezi mu Buganda security nakuba emmotoka emipiira mu bibiro eyo nayo kya tractor nayo kya eyakusaasira nagaa ati kati nakuba emipiira ngenda kubayingi alonda lwafa yamugamba nti yangamba omusajja yadda ku center ngenda kuzijja ku president oba ntya nina kuzijjayo ne mugamba ogenda kola otya ngamba genda ekibuye wali ngenda kukiikawo emmotoka yawe convoy wejjira sivaawo paka nga mpadde sente ne mugamba lwaki togenda n'omulaba nze enkola yange era yagikiikawo convoy yava eno Nakasero egenda Ntebe pikipiki nezikuba engombe yabo kabini na directing emmotoka neziyitako wano wesobola okuyita n'agenda saawa ziwera 11 nankubira Siraji balabika bampaabidde omukulu wampisi ebinaddako n'ababuulira nga sikomyewo bampaabidde naye yali akimanyi nti akoze ensobi okubulookinga president naye ng'alina ekyetaago era yagendayo nti bampise ankubira ku saawa 4 nti ampaddeyo akasente jange okakime konza afande ngagala ne embwazo nzitya ate kati kiro nagamba anja kufuluma geeti jangu funa boda yagumu kitundu nentwala nemukubira nafuluma nakwata mu kikabuuti najjamu emitwalo 3 emigaano ejjaffe jawa ajimpa neyanza ekirabo bakigera sebana yegwe nalaba ekirabo kye nga kimuwadde akibalamu bubazi kakati ngamba waboda tugenda tutuuka kugombolola wano tukeera nankubira sente zikomyewo ngamba waboda nyingi mukulu sente azaagala sente azeetaaga nafuluma geeti nali siyingira mu geeti nemisana nga tamaze zikwata siyingi nakwata mu kabuuti nagaa sente nazitadde muno ezizo zino sizizo najjamu dola ebi 3 kati nkwata 3 ebiganda mbimuwa nagaa oli musiru sente ozingira mu sawo tezidda genda voila naye omusajja mutuuseeko ne mugasi yali ampa sente yafudde kati sirina sente simanyi ze yamuwa president yamanyi bwakwatagana n'abalalu be kati yamanyi bwakwatagana ne Kayindo tafiire era yamanyi bwakwatagana ne Mutabani kubanga naye yayiga Mutabani nti ayagala amalala ayagala obuyinza ayagala buli kimu naye yamutegeera kimu tasobola kufuga ggwanga yakimanya kimanyi kyogaa Museveni tawuliki tamanyi mirundi emeka nga yeetonderako wano Kenya abanaye nazaala omwana naye musaasire nze yeetondera America nga gasobola okugirawo sajja yo n'akatiika ak'ekibiri wamba Zulu tazanyira era mu bubaka bwe obuyozaayoza Muhoozi yagambye katumwe bale kunsabira abaana bange bonna nabasomesa
buli omu n'akola koosi yiye ono atebenkeza eggwanga mu area y'abano noona buli mwana n'amwogerako naye ng'ayogera ku aba kubana omulenzi ogwo omu kakati pulezidenti yalabula Jeno Kayindo Tafiire ne Chris Baryomunsi n'abagamba nti nno Jeno Muhoozi oyo akoze emirimu mingi nnyo egy'okuzza eggwanga lino mu biremera okutebenkera era n'abalabula n'abagamba nti mulekeraawo okuddamu okumugamba ebigambo ebisongovu. Lwaki abakulu bano yabalabula ng'ate amanyi n'omukulu naye tanywa guteeka? Kaakati taata yalabula abantu abo, maama naye n'alabula mutabani aleme kulumba abantu abo. Buli muntu alina loolo ye ku mwana. Maama alina bw'akwata era mutabani yavaayo n'agamba gwe tubadde tugenda kukolako sanga tabadde maama wange. Katonda bamanyi omuntu waabwe bamukola ki? Bwe kituuka mu kulwanyisa enguzi alabika ayagala kusinga kitaawe. Okugirwanyisa ebiseera bye yakwata abasajja abajenu n'abasiba yasooka Jeno ono yali owaseemwali damulira atera okunkubirako n'essimu lwaliro lyankubira nga nsula kafalisa naye manya nsula ku seminti nyamba abakazi bange tebajja kundaba nembyogerako ne bamuwa kayinkyemu naye kati yavaayo kati yaŋŋambye bagenda kuntwala mu Jeno Court Martial naye noonyeza bajjeno babiri ng'osooka ne Jeno Sejjusa najje banneeyimirire ogereko n'omuntu sente zino sinze nazirya naye mukwewoza kwange nja kwogera abaazirya nakati nkyanoonya Jeno Sejjusa simulaba gyali ekololo simanyi waali luli yampanga ebintu n'embisoma kati ne mukutu gwe simanyira baddaba kati nendabuuziza neono omusajja yali musajja we naye takyamanyi gyali yani Jeno Talutalo Matovu Buto manyi Buto yali musajja nnyo okudda kwe kuno mu Uganda Buto yakola kyamaanyi yakufunamu sente bamukwata n'ebipande bya ne Jeno gundi bigirwa ne Jeno bigirwa bwe bali ne Buto kati wabu tebalina namba ye naye alaba ku TV eno agambe Jeno Katungi Kalungi Jeno ali awo naye yali akwera semwali kati nade njogera ku Buto noonyeza ku musajja nagamba nti oyo omusajja oyo gweyogerako nange yali angasi mu bintu yogera bakuba kibomu awo ku mikolo egyali wano kijjo ky'abajulizi ne Buto baali bamutaddemu naye nga taliimu n'agamba nze bwakkiriza okunzijjamu ngenda munoonyeza Sejjusa so Jeno wobo Katungi baani bw'owulira kamera eyo noonya Buto nsobola omukunoonyeza senga osobola kuba yagamba yamuteekamu nga tabiriimu era baali bagenda kumukola amukwata juko ebyo ebibomu bagamba byaliko ebijingirire byalimu okwagala okulya ssente naye Jeno balabika bamutomeza kitomeze naye munda muli alina bajja tubuulira mu Jeno Court Martial egenda kutandika yatandika dda tebanaba mutwalaye naye nga ali ku lisiti egenda esawa yonna ojja kumuwulira agenda atandika okubbinkana abalala n'abakwata ebiseera babiri n'abasomyi omutannamuta yabayita ne babasibako ne batuula n'abagamba basomyi kati obwo obuyinza tebwetaagako kumala kwebuuza ku taata era bw'oleetera tagali akusiba bw'oba tomanyi Luswayiri nga ffe Abazungu agenda kusomesa Olunyankole bulungi ekyampasiza Omunankole at least manyi okubuuza n'okusaba ebyokunyuma naye era tunaluyiga bulungi naye tosobola kungeya nakula n'Abanankole oyo Bishop Sharita nakula naye taata we mutabani we yalina college of Business Studies nakula naye ku Ismail Road n'asomesa ne ku college ye ku Bwereere n'asoma ne ku State High nga mpita mwana we naye nga sibangako mwana so kwegamba bino byakwemulisa olowooza Jeno Kayihura lwaki yeetabye mu misinde gino ayagala comeback kiki kankubuulire akalembereza Kayihura kaalina mulimu omukono gwa Muhoozi abantu b'ekisolo bwe batabuka baagala mwana waabwe ajjayo emisango biki Muhoozi yagamba omuntu ono alina kyatusobola okutuyambako abadde mubi nnyo tusobola okumupano biitinga era n'amuta balaba Christmas eri 2024
Kayihura yajja n'omukyala we ne bakyalirwa kitula gye baalira Christmas. Era teweewuunya nnyo Kayihura ng'alina ekifo kyafunyemu si mu cabinet mu gavumenti eno mu kisanja kino aliri ate Museveni tafaananga aba opposition ye bwakulwana alina engeri gyakulonda bwakukasuka eyita kukasukira ddala kutemerako ttaka nga bana opposition bebakola bwekasuka space yoza yamufunira byakolaakola bwekasuka ono vice president yali anasomuga egenya ng'ayambala enkofira amuyigiriza ennyambala bwe yamukasuka eri kati yemuwa amagezi ku kazambi n'entobazi bwe yakasuka Kadaaga yamukomyawo kuwa East Africa ne deputy obutaliimu na ssente n'ensi ziri wali we yali bwamukasuse ku kya Seeke nga balina Anita Among yamuwa milioni 8 ng'ennaku ziweddeyo ng'oli yamuwa dda 1.something ate n'amala n'amukomyawo wera ku Seeke yamulondanga special naye bw'aba agenda okulayira abantu abiri be yatwala bamuwerekerako Kadaaga yalimu President Museveni kati gwe Kadaaga oyinza okugamba nti yamukasuka Kadaaga abaana ba Nuupu be babadde babba yabalwaniridde obutababba era bwe bawangula tebagenda kavule basooka naddala b'ebusoga maama tuyambye nnyo kati oyinza obutajja nabo oyinza okumumma ekifo tosobola ngaze nabo kati bwatwala Namuganza era olumu balwanalwana abadde ye abakolonakona nayise wano meeting ngambye Anita agiyite Kadaaga simulaba ono Namuganza simulaba nze kennyini nakutte essimu nembeyitira ne bagamba nti ono ate akwatulira kati we yabadde ekyankwazi ku basatu bonna abaagala obwa sipiika yavuzeeko Namuganza mu mmotoka ye gwoza kikyabala baali bamuganyi n'okujja n'agamba nze nkuyise nga bwe yayita Mawu nga Anita tayagala mugenyi wange n'akwata Namuganza n'amuvugako ne mu mmoroka ekyo kyanjawulo gobala kyeyawo ku Museveni ali awo bwatyo mwenna abazanyisa naye ng'ate mwenna abaagala tategeerekeka President ategeerekeka oteekwa kubanga olaba ekiri emanju olaba kino ekiteeka kino sovereignty bill ekyo bagamba kizze kusinga kulwanyisa babibiina babufuzi n'amadiini n'enigiro zireeta muno ssente nnyingi naffe mwetuli abamawulire naye tageti y'ekintu ekyo enkulu kulaba baleeta ssente nga bali muli munda abazifuna batya Anita nga tannaba ku kisaba kya sipiika condition gyaliko kuyisa bageeyo ate mu bwangu balabye n'abaana abadde bawaayo ebirowoozo babagaye tukomyawo tugenda kukitwalamu second reading alina kiyisa ng'amugamba nti kati gwe oyagala obwa sipiika ongamba palamenti ogiginamu omukono kiyise mangu kati nga tetunava mu palamenti ennaggwako naye nga kigenda kusooka omu gwe bagenda okukwata bebo yeye ani gwe bagenda okukwata Anita Among akiyisiza gwe tajetinza ate Museveni musiru Museveni sente gye yalaba nga balonda Seeki ekubisaamu ze yakozesa nnyingi buuza Tayebwa yazogera ku record nti bilioni 5.6 Katonda wange ezinoonya n'obwa president nga nnoonya ekifo ekitaliko ssente ngateekamu bilioni 5.6 nga ayogera ku mukama we kakati president ye musiru ayalabanga badelegate abajjaawo ne babagobedde ebweru ne babasasula kamoome omusoga atasula nko mu hoteli nnene yajja n'asula mu Sheraton agati nesibonanga tinka kibone oyo Kadaaga gundi alina kumutriming ate mu magezi kuba kati ne bw'ayagala okuwa Namuganza namuwandako eddusu bagenda mu kalulu Anita Among agenda kumukuba ne bw'aliwanda ku Mawu nga lizitowa litya agenda mumukuba kati amanyi ajja mukwatira ku kibiiro ekyo nga bwe yakwata ab'amabaati kisero nagamba mwe ababiri mbasaddaasi nandutu n'ekitutu bonna babba enziba y'emu era bonna bagenda ku kooti senga kati bayiruziranga nandutu
kubanga bonna bagabba waliwo yagamba nazukuka ku makyanga akagudde mu compound ngoyina n'abaserikale mabaati gava mu bbanga ne gagwa mu compound nga nseenene obubbi bwaliwo naye abaawona eyalemeddewo okuwona n'ataba yamulwanirira n'awona kusaawa evanyuma ono w'ebbaale Lugoloobi basanga embuzi nga mubakubyemu n'amaye Lugoloobi muganda we mukulu we yalwanye naye n'amujja kukuwa so Museveni aleeta ekintu kino ekyebbiiru nga abamu ku bagenda okukwata bantu bali mu kati gwe ekisanja kyo kireme kuggwako nga bakukwatidde mu nguzi ate enguzi gy'atadde ku mwanjo kati ne mutabani mubaafidde wali yagambye ebirala byonna nja bikola naye ekyenguzi nja kusingako ne taata wange omukambwe okiraba nkitegeera so kino ekisanja gundi byakoma okujaganya n'okukiyisa mu bwangu ekyo ekibbiiru kiri mabega we ye kennyini gwe kitunuulidde kijja tukwatako naye tujja kulaba ngeri gyetubuuka gyetukiwonamu tukyewonawo naye yali wali ku mwanjo talina bwakiwona kubanga ekyasibya omwamawulire wa New Vision ne Moses wa Red Pepper ne Matovu kyali kugamba nti banoonyereze ku Anita Among ku bugagga bwe nebigirwa bibyabakubya emiggo ne babamumenyaamenya kati resident state attorney akola report agamba tetusobola guwangula Betty Kamyayigigi atumye yasoose okusindika ekintu kino kuba bano baforwardinze ekiforwardinge akirina bakimutwalirayo Betty Kamya n'agaana ate n'awisula blowing nga bano abakimuwa n'akwatagana n'Anita Among ye Betty Kamya atabadde muli wanguzi nnyo kuba bamugamba osanga alidde enguzi nga ssente ajja zitwala ebweru akiri muleke naye naye abadde muli waayo gwe tokimanyi nti naye abadde muli waayo naye ngaoli mutiitizi nnyo ku ttaka lya Nakawa Naggulu estate ate nogamba tokimanyi naye nga ezo zaali allegation abatiitizi ne bakikola ki ne bakitya naye issue eri emu kati bw'olemwa okufuna obuyambi wa pulezidenti ojja bufuna wa Muhoozi bw'olemwa omufune wa Muhoozi ojja kubufuna namunkekeera abo bantu basatu kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu tumusabire maama waffe naye obuyinza bwe alina obuyinza lwakuba obwo bwe tebutera kulabika naye nga bwakisalawo akikola tatuukikako oyo mu state council ne mu bitongole anti abo babalokole bano abakayanja ne bano abantu baffe nga pulezidenti bayamba ne Muhoozi ne Genosale maama tabayambye simanyi kubanze enju sirina ku lubalaza lwayo oli wala nnyo ndi wala nnyo kakati kitegeeza nti no bano era ne bwentuuka bwenti nengamba pulezidenti Museveni nakuwadde akakayinza Geno Muhoozi bano ba CDF beyewerera talina kyayinza bakola Geno Muhoozi abatiisatiisaamu just kukangamu alabe kibassa batya tiisatiisaamu era Katumba bw'abanga kituufu ajja kusirika ye Katumba asirika ate Sejjusa Sejjusa takyalina omwana talina kyali waliwo abanyooma omwana oyo bajeno bangi Geno Kasirye gwabamu obwa brigadier nga Muhoozi alina okumwambaza ennyo tayagaana okugenda nemugamba gwe nga saakola nti nze ngenda oyo omwana gwe tuzadde gye wano nga tusangula eminyira kati ani yamwambaza genda omukulu n'agimwambaza kakati ate gundi Geno ani omulala ataagenze oyo Katumba amala tumutegedde eti yefunza tayinza kukkiriza none yakafiirwa omwana teyagenze kyaligonze ne Mateyo kyaligonze teyagenze brigadier Geno buno baaganye oba tebakyasobola kudduka oba naye ne Geno Muhoozi nnyini toyaddusi yagisimu naye takyalina maanyi gadduka gwe ogisimbula ng'odda wali omuntu alina bagamba bacweza abo nabo balina nesito yaabwe alina engeri gyakulukira gye bavuye Somalia nakina biki ne bagwa wano bagamba baagala kuzzaawo ekintu kyabwe kiri ekyasooka so pulezidenti Museveni talina buzibu na mutabani era kimanyi amukoledde ate ng'amukoledde okumukuumira mu ntebe naye ajja mubulizaawo
paka lwana aweze nkaga mwebiri agali nange sikyasobola nga n'omwana naye aleeye kubanga pulezidenti akyakikutte nekyaye bya lindako mu 2027 ojja kuwulirayo omuntu alinga anita okomewo okusembayo 31 ng'akomawo ye kasita mumusaba ng'akkiriza ate nga tebajja musaba wabeewo eyekiikamu kubanga ye bwe mumusaba nakkiriza ne weekiikamu oba oleesa obuzibu naye eyo piraawo yemanyi standby army generator ekitegeeza opposition eno yakyagulanyi terina weeyita kukwata buyinza kyagulanyi muveeko era okuwagira nuupu nagiwadde n'akalulu naye obanga awagidde gundi Arsenal ebeera mu maziga buli kiseera kwe kuwagira nuupu omukulu akomawo ate teri agenda mukwatako ate akomawo nga ne gavumenti ekimanyi agenda nga ne gavumenti yamanya kati bano bafuuti soldier be batamanya mubajja waffe yatoloka era agenze kunoonya abazungu bakuyamba ki nga n'obulu tomanyi bwewagenda nabo bakuwangulirako bakusaba data nti ate muteekewo economic sanctions political teekawo genda ne data wo nti wano twafuna obulu bwe buti naye ono yafuna bwati bw'obanga ono omusajja yaliyo Dr. Kiyingi yagenda mu kooti nga yaddiridde asemba nekimuyokya bwokya naye ng'agenze wonamulaba nga avuga emmotoka ennene manya nti naye yali project alwena oyo wakiyingi eyawabira president ono Kasibante yagenda kutuukiriza mukolo nti neno process twagiyitamu Robert Kasibante abasajja ba Supreme Court aba judiciary nga tebayinza kuleka sente ezo ziddeyo kuba baali bagitinze nga bamanyisibwa ddiiro Bobi Wine agenda kuwaaba kati balaba tawaabya adduse yabakola bubi ate bavuddeyo najja bagate jangu waabe Chief Justice n'omukolo gwalo ogwa judiciary yaguga nti afu abali ku guno omusango letugenda ngolooza musango munene nnyo naye nga bali ku allowance bazirya n'oyo Kasibante ate okuba yalinayo yakuba agamba abasajja bandekeredde saabeebuuzaako bamunyagwa wali ogenda bamunyagwa nga tebabugamba olyoka otuuka eyo bikulemeere mbabazi nga yeki yakimalako yekka nga neyawangula Besigye teyamuyambako netufunamu recommendations ezayamba okutereeza ku mbeera so ekyo ekintu kifu mukulu agenda kudda alina kati omukolo gwagendako bamaze omutikkira ng'omulwanirizi w'eddembe alina bagenda okusinkana akomewo naye nga olwedde amaze okufuna bw'anaaba ayagala butuuze Boston abulina ne mu Bungereza yonna gyonna bulina bulungi nnyo famire eyo yagirekawo yagenda etya yonna okuggwawo n'embwa weefulumire weerinnyira ennyonyi tubeera awo tuli ku Arsenal tubaza kibalo oba n'akomawo ero n'aleeta pulanisi tetumanyi era alina essuubi lyonna bagiyita batya mu Arsenal mu struggle yatutwala mu nsi ensuubizi eyo erimu olodiboloka ate munnange wali agendayo nanguya n'akakofiya wali bwansi nsuubizi b'omusajja nga bwobadde otukuba fwebi nagenda okulaba nga asajja tebalinga mukwano gwange ne basembeza piraawo manyi bw'okola omukolo ng'omuntu alina w'omuteera ekyokulya takwanguyiriza kunoonya ndagala alina olusuni yateekawo gwe okwata piraawo tobalabye abamu ng'akalulu kawedde ne bagendako eggulu kituufu olabe bansi bambi bigambo si byangu njagala obasiibule nsiibula ndi ku kimu Chairman Nyanzi alina olutalo lunene olw'okwerwanako Chairman Nyanzi gumanyi waali eri abantu kuba siteeri yamutaddewo ng'omu ku principal witness alina option ey'okugaana okugenda mu kooti naye nga bwe yagendayo alina abantu be yawaayo olwawo kamera yali ebalabye naye gwe si gwe owaayo abantu nabano baabaddewo kati bagaaga ogenda kubawo either ogenda n'obeera ku style witness oba togenda ne bakugatta ku bali kasita tagenda bajja mugatta ku bali chance weeri ate teyaliyo mudiriiro teyaliyo
Gutu walaba drill nga zikubagana ngande bitwabikolanga bolaba parade omwakolanga parade nesebo parade eriko n'ekigambo traffic wano parade eriko waliwo ne yali ayina wano ebya radio call bikibe byonna emizinga mu campaign nga enkolereze president ayagala mutiisa nibo bane ekikwaso ngo ayagala kyo ayagala mugisa akusiba no n'ekikwaso kyo muzo nabikasuka katote yabamusiba bamusiba Martin yalina ekikwaso Luce kena na pistol yolo kuba yakolagana nga bitu byo bamusiba ni bamutunze state ze ekyuma kyemwanyi timu negwa nawaka bamulekera wakasisira kamu wasula kawuku n'omukazi ne bamutwala